Engeri gye bamutuutemu entyagi bannange bano bo obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo Honorable Waiswa Mufumbiiro akatambi kayina mu maaso awo Eddie Kenzo Shiba Karungi Minisita Nyamutoro Fiona bannange nabo kyetaagisa nga mbeerabiddeko mu maaso awo Sb4media ne Maama Phina nabo ate ensonga z'okubba muzibe miliyoni 10 ebintu byeyongedde okulanda Tamale emirundi Junior naye ate ensonga aziyingiddemu bubi nnyo mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano mudde mufune obulamu obweyagaza nenyongera okujjukiza gwe wenna ayagala okurangira business yo enamba yange ate weeryawo ku screen munnange ya WhatsApp ng'ojja tongera ebisingawo sigenda barisa yadde n'akatono era nga mbatandise ne Honorable Mpuuga munnange Honorable Mpuuga agenze n'ayungula eggye ly'abasajja oboolaba ate nno bano bo ennumba gye balumbiddemu ebadde eri mu style ya kika kya waggulu era munnaye nga bazidde mu makanzu naye maama kye bakoze Honorable Waiswa Mufumbiiro akatambi katusooke tukalabe mu maaso wano ate tweyongereyo abantu b'obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo nnyini ddala. Bw'ati ate Honorable Mpuuga munnange bw'ayungudde eggye ne lirumba Honorable Waiswa Mufumbiiro bannange bamulangidde oli mubbi wali obba ama TV wabbanga ebyuma by'emmotoka naye munnange ekinsanyudde ku Honorable Waiswa Mufumbiiro talina kyabazeemu wadde wabula bo abalese ne bakola ebyabwe naye maama bano obusungu bungi nnyo nnyini ddala era nga bo olutawo tebalutumidde na mwana wula basazeewo beesitukire ate nga bali mu makanzu bannange bona abadde bali siriyasi bitya kale ate we tubadde mu sayidi ezeeyo bwe tweyongerayo mugaleero Eddie Kenzo omusuuza akaana kambaata crying baby ono nno munnange ye omukwano gwe ne Minisita Nyamutoro Fiona kugamba bo bongedde oguteeka mu kika ekyewaggulu munnange ono omwana muwala oba minisita ku lunaku olugenda okulayira baali bonna n'omuhusband Eddie Kenzo tugamba maama osanga muwerekeddeko kaalumu naye bannange baddi yanyongera obbajjukiza ky'olina omanya palamenti buli weetuula omuhusband Eddie Kenzo abeerawo wali ku kido ate no munnaye nga si ye yekka kw'otadde ne bamuula baffe okuli Shiba Karungi Alivia Mbabazi n'abaala munnange embeera bw'eti ate olunaku olwaleero weebadde mu palamenti yenna munnange Minisita Nyamutoro babadde bamubuuza ebibuuzo naye nga mulowooza n'okwogera asobola bannange yenna nga ali awo yeemoola bwemwozi kugamba ng'eriiso ddyo alinozoola alize eri ew'omuhusband Eddie Kenzo bamuula nga bawaga munnange muugo bannange ekibadde mu palamenti bannange palamenti ya kuno omwaka ng'egenda kunyuma we tuli ate mu sayidi eze. Happy birthday Zuwena ono nga mukyala wa bebe kulu munene big size munnange nno bwati bwavuddeyo ate ne yeebaza Mukama olw'okumuwa ekirabo eky'amaanyi eky'obulamu ate era n'amukuumira ne famire ye kale wammanga bakyakwatagana bumunnyonnyo takomye okwo alina message gy'awadde abakyala agambye bannange muyiga okuyonja babba bammwe agambye nti abakyala bamunnange bo tebaagala kweyonja ne maama mukyova olaba nga abasajja ate babalekawo ne olowooza takubye nnyo ate we tuli mu sayidi ezeeyo gaata amawulire ag'ennaka agaliwo munnange ye Reverend Father Deo Sonko ono nno munnange olunaku olwaleero Omukama ate amuyise munnange era nga wenjogerera kati zembuyaga ezikaze empewo naye akatwongera okusaba Omukama amusonyiwe byonna ebyamusubako era munnange agumye ne family era ne twebaza munnange Father Deo Sonko ate olw'omulimu ogw'amaanyi gw'okoze munnange okulyowa abantu emyoyo kale Omukama akusonyiwe byonna ebyakusobako bannange okweyogeza kuno twasala omugambo ne tugutema ku makya mu ttuntu kawungeezi bannange n'ekiro mu matumbi budde omugambo nga tugutema munnange Farida Nakazi bwe bw'ati ate Uganda emulemye agenze Canada agenze kuba kyeyo biki wamma buli omu yavaayo n'ayogera kugamba ebisaana n'ebitasaana naye nga baddi yanyongera obbajjukiza kino ekifaananyi kye twalaba yali awerekera mukwano gwe ku kisaawe munnange n'agamba ate nkuwerekere naye ka neekwateyo akafaananyi nga nina ensawo yo nga posting
sharinge ku social media ndaba ate abantu kye bagenda okwogera naye maama kino kye yali ayagala yakifuna nga twatokomoka omugambo ate tuli mu side ezeyo bwe tweyongerayo eno munnange okuyamba kuno bakulungi oba ate oludda kubi SB4 media ng'agenda ayamba omusajja munnange yali yeefuula omuzibe w'amaaso naye ate amaze n'ayogera amazima nti ye tabeerangako muzibe wabula yakozesa akakodyo ng'anoonya buyambi ng'ayagala abantu bakole ki bamuzimbire ennyumba kale katulabe no story tweyongere. Maama Phina ne SB4 mwatuleetera omusajja ono Ssaalongo Ivan birungi omuzibe. SB4 waliwo eyakuwadde miliyoni 10 oziwa omusajja oyo okumuyamba nga bwe wasaba obuyambi naye ssente wazimuliddeko kati ate oli mumu kubabusa n'otandika okyusa sitole naye abantu mwabaaki musajja wuno akolimye mwewulirireko taata wanje taata abantu bali mu kusamwasamwa bagamba mbu wali olimba naye nze mmanyi oba bakutiisizatiisiza kiki munnange ow'oluganda obuzibu bwavudde ku ssente waliwo ssente miliyoni 10 ezaatuweereddwa munnange omuvubuka oyo n'asalawo azirye yekka SB4 bwe namugambyeko ne mugamba munnange ssente zaatuweereddwa wakirimpaayo nange nsobola okulya mu mbeera mwendi bwe kusalawo n'ansalako ebijweteke n'agamba nti byenkola byonna nnimba yakakola sitole 3 ng'azinkolako kati sitole nze 3 lwaki buli gasuula nga mazima nti byendiko bulimba sitole 3 ng'azikolako ne tenti nga weeri weebale nnyo eno mu kyalo gyendi yakajjayo emirundi 3 ng'asisinkana abatuuze baayo saako jeyamaani lwaki bulijjo tazuulanga mazima kati olw'okuba ssente ze zitabudde n'alyokaga nti oyo sina Ssaalongo ne famire ye gyeri tetujja kuddamu mukyaza wano nambirabye wano weebale nnyo kakati ye bw'aba agamba nti famire ya eri agireeta agiraga abantu yes kubanga ye munnamawulire atambula ne kamera yes ateeka kamera mu maaso ga famire yange agiraga abantu nti eno ye famire ya muzibe naye ebintu byankoze mukama ajja musasula awo nno mwami muzibe ow'obulimba gw'olaba ng'alumiriza SB4 media mbu yamubbye miliyoni 10 kyokka munnaye ng'alimba ate nga n'omusajja tabeerangako muzibe abafinza abuuza okuyamba kintu kirungi oba munnange nkugamba byo bisobera n'okusobera SB4 media omusajja yebambibwa ate bwe yalugudde SB4 lekeraawo okuyamba nga naawe weetaaga obuyambi bw'oyamba essente tozibawa kati ekyabaleetedde obuzibu n'oyo omusajja ssente butazituusa mugenda wano ne muyamba abantu essente temuzibawa ku bizibu by'abalala kwe mugaggawalidde SB4 lekeraawo okuyamba nga nawe weetaaga buyambi nziba ebintu ebyo nabikulaakuladde ebyo ebya foundation ofunayo awo abantu ne weefuula mbu obayamba mbwera obawa bayambi eri nga naawe ku ssente zaabwe kwolya kakati abayamba ngaani kyo abantu bajja bavuma nnyo abantu bajja beekalizaamu waliwo ayinza okugamba muno tewamuwadde ssente nga okeera ku faamu yo butaba na mirimu gitegerekeka kyekibatuttemu ebyo mu ba SB4 omuntu olina woofiisi mwokeera toyina woolima nti olima mwanyi owoza nnyamba siba nayambye gundi yamba abafamire yo ebizibu abanayuganda bye balina sigwa agenda obimalawo wano gwoyamba enkya ekyakwogerera bubi abantu beefuula SB4 abantu beefuula people change ojja kulowooza sibakanyambe naye ng'ate naawe kennyini olya ku buyambi ate nga naawe era obuyambi okyabwetaagira ddala kati kasajja kwata ssente zo zimuwe
bw'owa omusajja wamuteeka mu kamera SB4 ne mu collectinga sente kwata sente ozimuwe akubanja sente mmeka mwe muli ku nnaku y'abantu kwe mwagala okugaggawalira muli ku ani agamba omuleete mwe mwennyini musooka eri kuteesa kati abantu yogera bwoti kati ennaku yo gyogere bwoti ate bwe mumalenga bana nebakola ki nebaawula kisoze mu story SB4 ndabanga bana sharing of money kweyefuula ayamba ne gwayamba yes kubantu mbobayamba tiyayamba nga talina kigenderwa SB4 lekeraawo omuze gw'okwefuula ayamba nga ate tulina byoyamba kati abantu bamaze ne bakutabukira mulya ku buyambi omuntu omukutte omutunuzaamu kamera ayogedde ebizibu bye bimuluma sente ezizze engaba nebaawudde kwate miliyoni 10 z'omusajja SB4 zimuwe ogwo omuze gw'okwefuula ayamba gy'oli oli gavumenti wano gavumenti yeyamba abantu sirikira wooli nolina okukola beefuula ab'ekisaasasa byebyo nno munnanga ate ebigambo bya Sister Junior byasobodde ate okuweereza SB4 media bananga omwana yenna omugamba atokomoka guli atokomoka guno banange oba Sister Junior ebigambo abijja wate no yenna ayogera kulaga nti mukalu oyinza ogamba nti abiinako omutwe n'amagulu naye ng'ate bwe tuli mu sayidi ezo naye eky'omukisa omulungi muzeeyi muzibe avuddeyo n'atangaaza ensi n'agamba nedda banange baddala SB4 media bambi abadde amuwaayiriza nti naye embeera embi yebadde mukozesa bino yebadde mufuula okuba nti muzibe naye nga bambi muzeeyi muzibe tabeerangako muzibe nti abadde akoyo okusula mu bitundu baale omusajja omukulu talina kyaliisa baana ogamba famire y'engeri awo ebonaabona era munanga avuddeyo n'amwebaza n'agamba nti taba kukola kana akakodyo ak'okwefuula omuzibe oba n'okuteekawo buno obukwakiriza ombu SB4 media yabbye miliyoni 10 tosanga munanga ate eno ennyumba gye baamuzimbidde yalibadde tagifuna kale ate we tuli mu sayidi eze era nange mukana akaseera n'ennyongera okutumirawo bonna abavuddeyo ne batokomuka omugambo SB4 muyaye SB4 mubi simanya naye munnanga asiyefuula ayamba ate nga naye yeetaaga kuyambibwa n'ebizibu bingi bannange baamekwana abantu nga batokomosa omugambo era nga maaso wano ngenda kuba mbalekerako akatambi nammwe ate musobola okwewulirako abantu entokomoka gy'abadde boogeramu omugambo guli ogwagejjuuka era mwezikirize mbasiibwire wano mukama abankuumire abampeera kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra n'ennyongera okujjukiza gwe wenna oyagala okulangira bizinesi yo enamba yange ate weerawo ku screen ya WhatsApp ng'ojjamu naye mukwano nga twogera ate ebisingawo tokuba wabula ya WhatsApp mukama abankuumire bye bye. Anti kati olaba n'ekyokubiri SB4 kenyini ng'omuntu yeeyokesa mbuuza lwaki SB4 bavaayo n'atugamba nti omusajja ebintu apanga bipanga essimu zibe kati SB4 kenyini yaba yapanga omusajja ye kenyini yamutookako n'atugamba omusajja museera n'atugamba story ntuufu ate ye kenyini avaayo ayokya atugamba nti omusajja ebintu apanga bipange kati atubulire ani yapanga omusajja naye nga woba otunuddemu shaddiya ng'otunuddemu story yonna ng'ogifolowinze omusajja ate okubeera nga ayina embeera eyamutuuka kuba tasobola kugamba nti muzibe ng'asobola n'okuwa reference ku bantu nti bano na bano ogenda obabuuza ekyantuukako nali ndi mu mbeera ki anti kati laba n'ekyokubiri SB4 kenyini ng'omuntu yavaayo n'ayokya kirabika zino miliyoni 10 bazimuwako weeks nga 3 nnyawe emabega yavaayo emabega wali n'atugamba nti okuva lwe natandika okukolako omuzibe interview bankubira amasimu okuntiisatiisa okitegeera kati mukwokya bw'atijjukira SB4 mu njogera ye nga kiraga nti gavumenti ya mwami Museveni yekangaani SB4 kati SB4 yabadde alina okukola ekisoboka agambe nti omusajja ono byayogera akola ki awaayiriza naye nga SB4 kati nakuggyemudde obwesigwa sikuzaako kibatu tosobola kuba muzibe omusajja yagambye wemba kale nti famire yange gyeri giteeke mu kamera ogibalaga abantu nti famire yange yiino soberangako mugagga tebankolangako bintu ebiti byonna famire esobola obyogera anti nkugambye kati SB4 alina okugamba nti omusajja alimba ku lw'ensonga SB4 yayokya yavaayo n'agamba bamunoonya tewalaba eyo interview gye yeekolako kennyini
ng'agamba nti bamunoonya bamukubira amasimu agakaleekereeke. SB4 akoze bubi ate kati siina naddawo ti ku musajja oli byeyayogedde SB4 era nga yadde obusente bw'omusajja oyo miliyoni 10 size zibadde zisinga obungi. Kati kankubulire muganda wange onoogenda n'okunoonyereza nga Maama Phina omanyi ffe gana amasimu ge tukwata ga iPhone tegakolangana na keerere. Buli lw'oganya bw'oti eno kale mu system za iPhone baba batuweereza notification ne batugamba simu oyagala kugikola ki? You want your phone to burst? You want your phone to burst? What are you saying? Naye nga SB4 mukulu SB4 wayokya. Nze nkubuulira SB4 wayokya kwata obukadde 10 obw'omusajja obumuwe ate temukola nsobi ne mujja ku musajja oyo nyumba gye mwamuzimbira. Ebweru waliyo abantu abasindika ssente ne bazimba amayumba nga sina Maama Phina. Nga si Maama Phina. Mujjukira nti ono omuwala Asia gundi ye yalinga amulabirira. Ono bamuyitaani ono omukyala w'e Dubai ono natika ebintu ye yalinga alabirira Asia omugenzi ne Charles. Naye nga ono mu kamera batugamba Maama Phina. Asia bw'emala okufa ne batugamba Maama Phina Dubai yabadde nga alabirira Asia. Okitegeera abantu abamu baliwo nti amanya gabwe gayitirawo ku ssente z'abalala kati muna agenda owulira okunoonyereza nga Maama Phina tazimbirangako oyo muvubuka nyumba simanyi muzeeyi era amagezi gembawa temujja ku muzeeyi nyumba bwemba temwagala ate kwokya kisingawo mujja kujja ku muzeeyi enyumba eyazimba enyumba aveeyo agambe nze yazimba enyumba lwaki muzibe mumuggyako ennyumba naye kale raba ssente ekika mu baganda bange miliyoni 10 zasadde akannabe miliyoni 10 zaleese obuzibu byebyo ono agambye naye